abalina kwata yasoka kola kavuyo anto ina bokwata komu okwata abantu jjo batuuze baso kwata mukunja jinze ne bankubira nengenda ku police nze nga gwe basoka kola ko obuzibu siwe kidi era police ebatwala si yaffe eyakatwe bwenalaba singa abaana bano kubaka afunye obuzibu mwe bagayavu kuba ebintu mubiraba biri ku social media kati mwe mulinda omwate munne mujje muno n'omulambo patulo zijje zivune ekiveera zizinge ziteeke ku patulo obomba musibe mada agende ku mayisa obbawonya bombi kati mbasoke mbafune kati batuuzi nenga baba vunika balabika kati obulirawa munnaye bwe babanga nga ebitongole bikesi bikwagala tanti wano obula bwe bikwagala olimanya nti bulijjo ne josula bamanyo ne woli emmere naye kati nze nkuwulira nazannyako zi wanted shalom nakikunyumiriza bulu wanted izannyibwa abantu bagizannya oli ajja gamba musizinge kulobulamu kulwomukyala kati mu butuufu kale tudde mu mazima haji omusajja ate gwe kenyo oli wankyukakyuka ne mukunja wankyukakyuka mwagala ki anti waliwo abenkyukakyuka abaagala okulaga bannaabwe nti ate bo bamaanyi nnyo okusinga ku balala ekikyamu haji omuntu yenna wagira nuupu oba atunda bunyeebwa oba avuga booda oba takisi oba ki oba akola mu dduuka ffenna tulina ekirowoozo kyekimu kukyusa buyinza era ffenna twenkana buli omu asaddaaka kyekimu kati pesti olaba mukunja ye sinnamufuna kirungi gwe nkufunye ezibu ky'abaana bato bamanyi nti waliyo obulamu obulala olaba obulamu buno bw'oyina bwe bwokka bw'oyina teri bulala kyova nga obulamu bwaffe tubwegendeeza nnyo tulina bwa mulundi guki era ffe ekituwangazizaawo Katonda atuyambako naye Katonda kyava teyatukolanga nte oba ebisolo okuteekamu amagezi ente esala tetunuddeeyo Katonda yayamba neesala ekkubo naye gwe osobola n'omagamaga sayidi newa nomanya nti kanyambe Katonda nga naye bwankuuma akyafa ku biwuka na binyonyi na bisolo ate nange asooka ndabireyo n'ente zitasobola kwesaza naye kati kandabeyo nene mu bantu mulimu ente zitasobola kwesaza anti kati mwagala kwefuula nte kakati obulamu buno olina bwa mulundi guki olutalo lwonna lwe bagenda mu ezo entalo ze mulaba osobola ogenda ng'ogenze Duwangula n'olufiiramu oba mukunja najja ng'amanyi agenda Duwangula n'alukola ki kyokka ku babiri bombi awangudde nga sse ne gwe basse tewaba wasigazza bulamu bulungi omulala bugenze mu ttaka omulala mukomera obudde bwe bwonna kakati mwagala ki kati ensi eno ogiraba ensi erimu gaba wiini era omuntu nga nawangala abantu bagaba wiini Katonda olina omubiri mutini kati n'oŋŋamba wano wangwali tetuyombangako nti mbala bbiri ng'ovudde olowooza bwenvaawo mbaki The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Kati kyembuuza mwe emyaka gyammwe mwesobya tekubaako agenda ku poliisi gino giba n'amaanyi omuntu bw'obanga ogambye nkusobola oba olina omukakasiza ddala nti omusobola kati omu bwe bamukuba ye n'agenda mu mateeka anti era yaba yaluuzinza omuzannyo kubanga ate yandaalikirawo n'agamba bino eno tugenda byemalira temuli poliisi kati nange ne ŋŋamba bantuze emimiru bagudde mu bulago simanyi banaddamu naye njagala bagera n'omwana ono agirabayo omwana ono muto ayimba bulungi ennyimba ze nziwulira bagenda kwetta teri ayinza kati balumbye wamukunja bakubye endabirwamu ali ne mukunja wagira mpuli agende osima mijagulo moli ataliyo anti aji omuntu anoonya omuntu ekiro taba muntu mutuufu era poliisi bayetaaga emukwala nze nno bwe nabadde mbiraba ku social media n'endowooza oba muzannya byaddala naye omuntu kyetaaga n'omulumba misana nga ne bamulirwana abe balaba ne bagamba twasenze omuntu omukyamu agenda otuleetera obuvuyo ku kyalo
Kadecheza gwe mubbi ne wakubba omwekwa. Anze omubbi kyo ekyo kyo anti era nze omuzibako ekintu kyange. Omukwata. Omala kunzita ne manya ndi kati omulambo gwo mbitegerera magombe nti nafa banzibako byange ngambirwanirira. Nenzo omuntu tonziba n'ogenda bugenzi. Neka kati ensi kimwe muli bana. Kale ensi no mujimanyi nti erimu amateeka. Erimu gamateeka. Wakati kyembabuulira. Muli bato. Fena tulina abatusobya. Naye omuntu gakusobya. Omuntu agenda mu mateeka n'awaaba. Era ne bajja ne bakwata omuntu gwe bawaabidde ne bagenda baba bagadde ne bakoma poliisi bateesa oba ne bagenda mu kkooti. Nze we nali omuto Haji nawulirako emboozi ku kyalo ne bagamba nti teri we baloopa ddogo nti oli yansindikidde ejjeemi. Simanyi oba kituufu oba si kituufu naye nawulira nga bagamba tewali we baloopa kintu ki. Kitegeeza n'amateeka galina bye gatakolako. Kati omuntu wakulaalikirawo n'agamba ndi mu kukuba naye tebiriimu poliisi. Gwe naawe kozesa amaanyi go g'osobola naawe ositukirangamu. Kuba n'oli wakukuba ejjembe naawe olikola ki? Osukuma busukumi. Era bajja kutta bagambe gundi mayembe ge gamusse ne poliisi yo teraba mayembe gakutuzigiddeyo. Kati ekirala. Poliisi nagendayo naye ku poliisi nagendayo lwa nsonga mukazi wange nti baamukuba oluyi ne kinnuma. Ekyantwala ku poliisi kyali kimu kubeera na bukakafu nti bankuba ne mbaako n'abakimanyaako nti nkoze eki. Nkubiddwa naye okutekinga action nze kennyini gwe bakikolako nze nnyina ogiteekinga. Poliisi nagimanyisaako bumanyisa nti nafuna obuzibu. Naye obuzibu nsobola obwejjamu. Kwega wa reporting nti nnyina gwe ngenda okulumba. Nze na reporting nti waliwo ankozeeko obulabe buno na buno. Ezeza ku mwenna abalwanagana. Kumwe n'oli mukunje. Tewali asobola kuwaaba. Nze simanyi oba yanawaaba. Mwenna muyina kwekuba. Paka omulwali gamba. Omulwali etondera munne. Ate totankulaba takulinaako obuzibu. Nze omusajja saamuyinaako obuzibu Haji oli muzeeyi wange. Nakola video nanvuma, nakola biki. Era ne bannoonya nze nga nze omu ndina mukazi wange mulinga bameka. Otisse omuntu omunoonya nga yekka Haji si we kiri. Ku ssaawa zino Haji President waffe nze ndi musajja wa Nuupu Bobi Wine. Gavumenti ene mukola ki munoonya adde bagala tebakola ki tebamunoonya. Ne Museveni ayine mundu ayina zibalakisa amanyi buli kimu naye magere mukazi we gyali n'abaki n'abaana ne gavumenti tebalumba kuboko bakwata bakolako violence bamutulugunyamu nti era n'oli ensinga ekankanyeemu nti kibi yadde nga mukulembeze wa ggwanga omunene okitegeera tasobola kikolako okulumba omukyala naye gwe embuzi obubuzi ojjawo amaanyi agalumba omuntu ali ne mukazi ne mukakkoni waali tayekwekanga ko ni mama we yakafa mama akoni gavumenti batisobola bakozesa kufa n'abantu n'abazaala Jamiru mukulu we bali baasiba mutwe mukulu ekyo nakyo ekyo kituufu wewe bali babira mu nnimiro zaabakutidde omukyala era obuto anti kati kyova olaba ensonga eyampaabiza abantu bakimanyi anti kakati n'okulumba ew'omuntu ne watokonye ku mukazi we ne mubasendabirwamu mubangeera abalumisa nedda ate omuntu yenna apangisa Shalom ne bakuba ennyumba basikanze mukazi we n'abaana kati kankubuuze nze singa Shalom tofunamu obutakkaanya singa nze Shalom tofuna obutakkaanya Shalom n'ojja wali emmotokayo n'ogintunuzaamu n'esimattuka wembakira amayinja n'engikubakuba yonna lwa nsonga emmotoka ebadde yagala kunzita kati enju ekweka omuntu eyali ayagala okunkuba okunzita enju mwasula emukweke kati olutalo lwammwe lugenda kuggwa lutya anti olutalo mpozi nga wanaaba bakkiriza nti nakola ensonga anti Haji olutalo omanyi nti mwenna poliisi enda bakwata Haji ekisibye omuntu bamwe mwenna mwetaddeko bugizi mukunja abeera mu kamera ng'akola effujjo namwe mbeera mu kamera anti naye poliisi ebajja anti ne poliisi ebabulwa ezindya z'amaanyi gwe abantu abali ku byabo oba obanoonyaako kyeŋŋamba anti kyeŋŋamba bo bagambye beekakasa beesobola kati lwaki poliisi bwabba tugeze abakubi b'ebikonde bwe bagenda mulingi bakuba oli n'ayika omusayi naye n'akulaga akyasituka lwaki ojja namwe mukkiriza ndi muli mu muzannyo si muzannyo naye twekakasa kati omanyi nti buno obulamu bubwo bwo bulamu era nabuwaddeyo Haji kati omanyi nti bw'okwata obutwa obwewa poliisi ekwata ng'ate obulamu bubwo nga tolina gogenda kulumya n'omu naye ne bakugwamu nti ogenda kwetta omanyi nti bakusiba anti poliisi nayo njayo ate neerema okukwata omuntu aloze munne negamba nti ekyo gwe omusango teguli anti eddogo tewali akakasa nti gyeriri
Nenga jiri abasajja bali kubira ddala banna. Bamusazeeko enviiri ze. Si buno obusembayo babutwaleko ebukunja. Bakugenda naye ekigole babusalako. Kala bapestinga lo chiwedde namanyi biwedde. Andi kakati kangu. Negwe nawe olwana enta waliwo wasooka okulwanagana obaali baani emabegenda. Namutwande bamuwa. Nakulengera nga bagajjamu essaati. Naye abasajja abeddira ennyonyi bo baba. Bo baali bagamba okujjamu essaati. Nakulengera ng'eggumi enyookamu awo. Ti. Kati. Mutemuko wakubwa. Mibiri mito gino ne bagikuba. Kati olidde okoyo baali kute kati eddoboozi be litadda. Ligenda kudda. Talenti batefudde. Dino okudda. Haye ne litadde emirambo gigwa. Awo mulabayo n'ogwo munene. Aga Katonda Shalom. Eddoboozi lyange ne litatereera. Shalom. Wamma muzeeyi wange. Tweddira gumu. N'eddoboozi lyange ne litatereera. Aga Katonda mmenka anti awo mba sina future. Future yange kuyimba. Kakati bano bo tebajja kukwatagana bombi bato. Maanyi gabawala. Tinze nsaba Uganda Police. Abaana bano bombi abaana bano bombi mukunja none bakwate. Counseling. Anto balira abalina kwata yasooka kola kavuyo. Anto ina bokwatako mu okwata abantu jjo batuuze basokwata mukunja aji nze ne bankubira nengenda ku police. Nze nga gwe basooka okukolako obuzibu. Siwe kiri. Era police ebatwala si eyaffe eyakatwe. Bwenalaba singa abaana bano kubaako afunye obuzibu. Mwe bagayaavu kuba ebintu mubiraba biri ku social media. Kati mwe mulinda omwate munne mujje muno n'omulambo patulo zijje zivune ekiveera zizinge ziteeke ku patulo. Obomba musibe mada agende ku mayisa. Obbawonya bombi kati mbasooke mbafune kati. Batuuzi nenga baba vunika balabika. Kati obulirawa. Munnaye bwe babanga nga ebitongole bikesi bikwagala. Tanti wano obula. Bwe bikwagala olimanya nti bulijjo ne gyosula bamanyo ne wooli emmere. Naye kati nze nkuwulira nazannyako zi Wanted Shalom nakikunyumiriza bulu. Wanted izannyibwa abantu bagizannya. Oli ajja gamba. Musizinge. Kulobulamu kulomkyala. Naye kati mu butuufu kale tudde mu mazima aji. Omusajja ate gwe kenyo oli wankyuka kyo. Ne mukunja wankyuka kyo. Mwagala ki? Anti waliwo abenkyukakyuka abaagala okulaga bannaabwe nti ate bo bamaanyi nnyo okusinga ku balala. Ekikyamu Haji omuntu yenna wagira Nuupu oba atunda bunyeebwa oba avuga booda oba takisi oba ki oba akola mu dduuka, ffenna tulina ekirowoozo kyekimu kukyusa buyinza era ffenna twenkana buli omu asaddaaka kyekimu. Kati pesti olaba mukunja ye sinnamufuna kirungi gwe nkufunye. Ezibu ky'abaana bato bamanyi nti waliyo obulamu obulala. Olaba obulamu buno bw'oyina bwe bwokka bw'oyina teri bulala. Kyova nga obulamu bwaffe tubwegendeeza nnyo tulina bwa mulundi guki gumu. Era ffe kituwangazizaawo Katonda atuyambako naye Katonda kyava teyatukolanga nte oba ebisolo okuteekamu amagezi ente esala tetunuddeeyo Katonda yayamba n'esala ekkubo naye gwe osobola n'omagamaga sayidi newa n'omanya nti kanyambe Katonda nga naye bwankuuma akyafa ku biwuka na binyonyi na bisolo ate nange asooka ndabireyo n'ente ezitasobola kwesaza naye kati kandabeyo nene mu bantu mulimu ente ezitasobola kwesaza anti kati mwagala kwefuula nte kakati obulamu buno olina bwa mulundi guki olutalo luno nalwe bagenda mwezi entalo zemulaba osoogenda ng'ogenze Duwangula n'olufiiramu oba mukunja najja nga amanyi agenda Duwangula n'alukola ki kyokka ku babiri bombi awangudde ngasse ne gwe basse tewaba wasigazza bulamu bulungi omulala bugenze mu ttaka omulala mukomera obudde bwe bwonna kakati mwagala ki kati ensi eno ogiraba ensi erimu gaba wiini era omuntu nga nawangala abantu bagaba wiini Katonda olina omubiri mutini kati n'oŋŋamba wano wangwali tetuyombangako nti mbala bbiri ng'ovudde olowooza bwenvaawo mbaki kale Haji enkya nenkubuuza wabadde obadde ki Haji kale nenkugamba Haji kale tudde mazima nenkugamba vaawo ng'ono ye mukazi wo tugeze nga mukazi wo wazze naye autu nembasangayo era mukazi wa mugajja tugende naye najja ne mugenda bannange wange tasobola agamba bebi mukube agamba atya agamba bebi mukube oyo omusobola katukole ebyadala Haji wuuyo leka tukole naye nze kyensabe kati mulayika mwena temujja kukitegeera naye kummwe ababiri
omwakite kati mulaba mwe bakola kakavu anti yakola akavu kati omanyi ola mwenna muli bayimbi mwenna ekibawanguza ziba nnyimba omu alifuukako mukama wa munne muyimbe ziba nnyimba mwe mukuba endongo yammwe omu alijjako agambe nti mukama wange ensonyi wange akukolako naawe kubanga ennyimba omuntu obulamu bwe bukyuka mu myezi 3 ogenda omutuukako nga mulala noga nti yono obujogo tubana nti yo yayimbye oluyimbo muyimbe ennyimba mwenna mumanyi okuyimba muyimbe ennyimba zammwe bekiri muzeeyi nebyo eby'eŋŋuumi omu ajja kutta munne omulala musibe ebbanga lyonna ate agenda okutta yagenda okusinga okubonaabona kuba omufuta abonaabona yaba afudde era omukka we gugwereddemu wakoma okutegeera kati ate nze nina kyentya buli kadde ngamba bannange okufa kuno mba ngenda kubonabona mbe nga sikyalaba bantu sikyakola ki anti kati ate n'omuntu gwe basibye emadda n'abeera ddaliro z'ebbanga lyonna ate muli abaasaba kufa okubeerayo nga tokyadda kulaba balangula nze kambaleke ŋŋende ennwane n'abakiga ogenze kulwana n'abaki ani omukiga fesi ani mukiga byawedde naye temulwana olaka ebyagenze mwembi poliisi egenda bakwata kale kati gye bijjako ebintu byo kale welcome to Shalom 256 is happening betugamba kasitolira akagambo kano ku Shalom 256 ekigambo is happening minya ku Shalom 256 alana subscribing kindly please subscribe agwa subscribing I remind you to turn on the notification bell that you get notified each and every time that we upload mende mukutambula wano mu tukola mpola ne aji kazibwe kapo kwengulide ku best vibes trending center akazindalo ndabo oli mu trending oli trend center buja pest oli mweru wote ndi mweru mbere yakuddugaza ndabika bulungi Shalom sisula nga bamukunja bannange sisula ngabo bamukunja tuva batwegomba batososonkereza balaba ene sweta gosubira ya mmeka kyamaanyi golaba kinafu kyamaanyi golaba n'empale nnafu naye abantu baliyo bambala owino baagala batukakase mbu tufaanagana nabo mwana basi vibes n'entalo tokalako bintu nga biri positive nze kankubuulire Shalom tokkirizanga muntu kujooga nze ekyo kye nasooka okugaana mwene ensi okujoogebwa omuntu nga mwena mwina amagulu abiri olaba Shalom abantu abamu abatujooga mu bika byabwe be basingayo n'amaanyi Jasinga ayina akamotoka akakadde apangisa n'omuzigo gw'emitwalo 2 n'agamba kati ngenda jjoga abantu naye nga jjajja waali alima bikata bya lumonde balina n'enju eyagala nakugwamu nange ne Kampala tulaga nti mbasobola era bwe banaatulemawo ne Kampala ne batukwako obuvuyo tunoonya waabwe gye babazaala okitegeera kuba abazadde bwe buzibu obutabuulirira baana bazadde bwe buzibu Shalom omuzadde buzibu ku mwana we omuntu fo atulemerera wano tugenda noonya muzaddewo tukukwate n'omwana wo tukugambe kati mubuulirire nga muli awo agenda okuvaawo ng'ategedde okitegeera bwonkwata nga akozeeko effujjo ng'okwata muzadde wange nange naawe nga nkugamba kati mutuulaawo mwegeyeemu tubawadde essaawa 10 mubeeraawo kubanga omuntu enjala gweruma ate alowooza nnyo tubalumya enjala nga we munyumyamu we mulowooza obulirire omwana wo atereera amanyi tebamanyira bantu Shalom ffe abantu bonna bemba njogerako mba nakakwate lwaki mboogerako okimanyi nze ekyo niyo omuntu gwe soogerangako gwe yannoonya n'onkolako obuvuyo n'onkolera zi vidiyo biki lwaki oba oyagala okundaga amaanyi kitegeeza waliwo akuli emabega akuwagaawaga ne naakuwagaawaga naye waabwera ye w'amaanyi Shalom okitegeera kye nkugamba Shalom temulaba bayimbi wano ne mubatya mu Uganda ewaabwe be b'amaanyi abasinga be b'amaanyi mu bika byabwe teri looya teri wa poliisi teri wa amaje teri ani bo be baliwo ate omulimu gwabwe mulimu ki bakozesa ddoboozi baki bayimbi tebalina weaponi yonna balina ddoboozi kitegeeza bagenda kupangisa omuntu wali akukolako obuvuyo oba obuzibu bwonna okitegeera bajja musasula naawe olina ssente zosasula era akolako oli obuki obuzibu kati ekintu kiba continuous oli yewana nawe weepika okitegeera ate kankubuulira olutalo lw'amaanyi n'omunafu omunafu atera nnyo owangula ebiseera ebisinga olw'amaanyi n'omunafu omunafu awangula nnyo manyi lwaki omunafu anti no kati ero munafu we baba bamusse ow'amaanyi akoma ku olwo okuba n'amaanyi naye lwasi omunafu
yammaanyi. Kubanga kankweka example, Museveni ye president w'eggwanga alina balakisi z'amagye, alina buli kimu kyonna ekyamagye mamundu gonna yagayina. Naye anoonya tugeze president waffe wa Nuupu, Bobi Wine, president wa Nuupu. Naye amanyi uwe Magerenjo agimanyi, amanyi mukazi we n'abaana gye basomera. Neta munoonya mukolako buzibu oba kukutta baana baabo oba kuwamba mukazi we kumukola ki. Okitegeera nenga president w'eggwanga ekyo kitulaga ki tufune leesoni mu bakulu eri ku bukiiko. Naye omuntu ayagala akulage tiaso okukolako violence nakola ne ku family yo na buli kimu nenga amanyi kigayogeza naye namwe emitwalo 10 mu nsawo naye bagimuwadde ne bamuga alumba pestio omukoleko kino ne kino tataluyimba mangu. Okitegeera ebyo babikola nga mwana babikola kulwanyisa ndongo. Anti abantu bakimanyize kankubuulire kati kankubuulire abayimbi bawala n'abayimbi katola abo bavairo tabayina obuzibu bw'amaanyi kuba bayimba ennyimba eza okitegeera ennyimba bagamba mbu yatadde obutambi nite tunabula bakanya bulina wabulabyeko nange nabiwulidde ye kyali wange kyeyagambye abulina gwe abantu bagamba balina obutambi bwa vairota nite tunabula wabulabyeko nze musi muzungu gwe nawulidde ayogera era kati ye nina bbumusaba boogera bwogezi mukubire naye yagambye bwa muntu yagambye bwa vairota bagambye bwa vairota Kobera kira price yegwe babusindikidde. Gwe nawulidde ayogera. Nkyakayadde boyemne tabulina. Tabulina. Ani abulina? Abantu boogera ku abantu mutusharingira obutambi bw'omuyimbi bannayo omuyimbi CM. Mutusharingira obutambi bw'omuyimbi tubulabe ffe tusife twamutumayo. Abayina obutambi bwa vairota tusaa ku butambi bannaye. Mutuwa obutambi bw'omusajja tulabe. Asajja tubalaba kuwummula pini wa mu bifo. Kumba abasajja balina emirimu gyabwe endongo zaffe negwe Shalom tukuba endongo mu butuufu. Shalom nze ekigenda okunzisa nti kimu mu Uganda nze ndi w'amazima. Shalom okitegera kyegamba nze ndi w'amazima. Omusajja yeewummudde wano okitegeera ffe waka wonna omusajja tebamummulanga nakutu naye omusajja yeewummudde wano ennyinda ataddewo pini yesiize n'omumwa mumulabira ddala akoze akaviri k'ekikyala afube okugenda bamutaddeko n'amatama g'ekikyalakyala ge baweewetaweewetako omumwa abeera agusiize agenze obalaba bakola enjala yabayo emikono gyange mwana Shalom nkunyigemu owulire mwana naye abasajja oyinza omukwata obugalo ne bukola kaba kyovula abo tebabana mu ntalo bali eyo ebibanyigiriza bagamba kangende eri bajja kumpayo sente endongo yange kasite etambula ndi mu system kandeera awo nnyo as a bad man for life. Entalo wakudde nyingi kati webuzibu ogenda osanga teri buzibu nze bwe entalo pestio n'entalo nyingi ate omusajja yogeddeko waaki ebyo amwe mubadde mugamba abayimbi bawummula abamu style mugamwe basita ne mwana kale nze omanyi lutusi zange lutusi zange oba ebintu byenfolowinga kale kankugereze mwana abasajja ba vibes zikatero tukuze tubalaba ba badimani nga betwegomba mu ndongo tukuze tubakola ki tubalaba titulangako nga bawummudde ennyindo okitegeera babobi babaddewo nga basita bansi yonna bakamiliyoni abadde sita wansi yonna n'akoba ebisaawe byonna teyeewummulangako nnyindo ffe tulina abantu betulabirako kamiliyoni ali awo Bobi Wine ali awo tebakolangako ebyo bintu okitegeera kati nze toyinza kuinspiringa bayi kuwummula nnyindo oba kweyerusa ng'oli musajja omukazi kiryoka osa okwetekamu kakalo osikiriza abantu ayinza obba trend nga ayagala ba unique star bigana abagabaza ezo zawaadi z'amaanyi basinzira omanyi anti basita abasingayo mu nsi okubamba babadde baddugavu ebbanga lyonna basita babaddewo ne babamba babadde baddugavu kati ate gwe oba oyagala bweru bwaki nga n'abeeru bali eri banoonya melanini baddugalemu naye gwe ate oyagala kujjamu melanini oyerukemu ofaanemu bali kiba kibi kiba kibi Shalom abavubuka just mubagambe temubatya mulekerawo okweyerusa abavubuka wamma abasajja mulekerawo okweyerusa temusiiga mimwa temuteekako pini ate emimwa gyange giyinza obba gikala ate tebabasiyaga mugendagenda emimwa gyange giyinza obba gikala negyange gikala kyova ngikombakombako nze waliwo eyaŋŋamba lwaki okomba omumwa oli musiyazi ne mugamba oyagala ntambule nga gulinga ava okumeketa muwogo omanyi omuntu amekese muwogo bwaba Besti oliwo aba ategedde nga muyimba ogenda kutoa oluyimba aba ate lwaki aba akulwanyisa nga temuyimba kyekimu anti wulira omwimbi yenna abambye sitayiro yonna gy'abaamu aba agenda funa booking kakati omuyimbi wabanga aba trending nga bali basatu abayimbi gwe ne oba wayimba dda booking oba tojja zifuna bano aba trending abantu be baagala be bagenda bali ne bafuna ki
booking gwoboge na kusigala ewaka n'ennyimba zo ze wakuba edda zonna empitirivu alubamu zo ne alubamu oboge na sigala nazo nenga omwana ayina ennyimba ezi biri bwezi tinenga zikuba basopangisa omupyentipyeri nga akubye ebyo pomudigidi owegundi ne baleka omuntu yayimba edda obutabo bw'ennyimba ezakabi ekyo nkubuulira kyova abayimbi waalaba ng'osembera awo agamba ate tulina mugundi yeemu awo atabuka afiirawo kyalina kukkiriza kuyitawo tasobola teri muntu taano omuntu awamu muntu ng'akimanyi oyo tolivaayo onabba wansi paka ne kati waliwo ffe be bazaala ng'ate tuli bakambwe tuvudde ku bika biri eby'abasajja baasamira edda ne batusalako obuviiri babutwale mu ddogo bajajja ne batuyita ne bagamba nedda muzzukulu ffe twakuzaala balitwale mu ddogo ebyo biddogo bimukunja omanye ekyabirumbisize wabyo ne tubikuba sebo we byansanga byo byalina mission yakunsiranya nze kankugambe kino bamukunja we bansanga bankolako yenna violence bannafuye mu bantu abantu babenga banda bango omunafu n'ekirala ne bakwata buno obuviri bwange obusembayo buno obusembayo bulaba zino nakyo yazange si king temuli king yase enviri zange za kizamunyerere ne bakwata nga kano okalaba bansalako obuntu obwa bandi bamukunja bwe babunsalako mbandi awo ngenda owulira waliwo omuntu anyumya emboozi y'omusezi omusezi yajja ku kyalo busimanyi oyo yabeera ku kyalo abantu omuntu enviri ne zimuva ku mutwe amasanyaze ne gamuvaako nembigatta nenfuna obusungu nenumbirawo mukunja anti oli akusalako enviiri ne bagenda ne bakuwonzawonza n'obeera lo nga abantu bakuyisamu amaaso n'okola video ku TikTok nga tetrendinga nga bakwambaza ekintu kale ekyokubeera undermined okitegeera mwana abalabi mutusonyiwemu eddoboozi lisaakala mwana bantuganya abasajja mukitegeera Shalom abantu sebo babatumira ddala zi mission batutega n'obuwalawala kakujjeko enviiri Shalom abaana bali bamanyi okuyimba kyogamba mwana atudde mazima satakinga anybody kalifaganaga wakabi nekyo nga kalifaganaga yali akuba embali nga yakabi kyogamba yerabira okuyimba obeddoboozi lye lyafa Kalifaali kuki wali nakati ayimba yatadde oluyimba ne Uncle Wizomanizo era oluyimba lwakabi okisegeera naye abasajja balina emizannyo gye bazannya abaana era kyoka Kalifa bamukwatamu wamma omuyimbi ali eyo ng'otandika simanyi bulungi ndeesajja si ekizampo omuyimbi ali eyo ng'otandika woba okubyeyo oluyimba lwo ebyobuwalawala nedda girlfriend wo gwe balina nga muli ekikomando mu kazigo yoyo omutuufu gw'olina obeera naye all time ekyo kye ngamba abayimbi abatandika toyayana mbu olabye abakazi ne bashugamami abagenda okujja nga bashugamami mulimu abakyamu bangi abagenda babatume nga babawadde ne ssente badisigayizinge nga baki kubanga eno endongo bizinensi es'okuzimbira bino byonna bye tulina wano es'okuvugisa emmotoka zonna mu budde butono ennyimba 3 oba 2 zikukolera buli kimu okitegeera kati ekyo bakirwanyisa kati ate oli tekimuzibuwalira kukwata kamotoka ngaako n'akakuwa ka million tugeze nga akaguze wali 15 okitegeera n'akakuwa n'akuwa n'ebintu nenga akusiranya oleme kulaba kawumbi n'endongo ekyakye bagikolamu basooka ne bakupimamu ne bagamba kati Pesi Vibes ani producer we ne bamunoonya ne banoonyaawo n'abalala b'okwatagana nabo ne mukola endongo eyakabi ne batandika bakutemako ne mujjamu obuvuyo abo ne bagenda ne mukyankalana kati endongo neddiriramu awe baba kwagala ne babalaga mbu bali babavimbisa mbuggwera obadde mubi gye bali kumbe n'ebyo bifala biba tebitegera butegeezi bye bakwawulako wedde kye mbadde muzimba kye batwala mu maaso kinene okitegera bagambe bannanga abo bajja nga olaba n'essimu we bajja ne ba epas okitegera nti history we bamunyumya waali naye kati gwogena kati kankugereze Shalom nga mwe bannamawulire kale abaakatandika mu guno omulembe okubaawo gwe tolina kyosaakolera Dr. Jose Chameleone n'atalaba nti nno akuyambye buyambi kubanga ye wakabi Dr. Jose Chameleone ne oba tomukoledde interview ne oba tokoze ekisovula Chameleone takola ezi interview nti ye wakabi waali erinnya terigenda vaawo okitegera Shalom kyegamba era ne producer omuntu okolera omuyimbi omunene oluyimba tekikwongerako nnyo okusinga okukolera omuto bwe mutandise ne lufuuka hit ekyo kyokka kye kikuyamba mu bulamu bw'okusinga okitegera ne okukolera omukulu tekikuyamba nnyo kuba oledi bamukolera dde ebyakabi bingi credit agirina yoli asooka omukolera zihiti ezasooka era gwanyumyako mu mboozi ye twogera ku Bogopa DJ Kenya sanga Bogopa DJ man abo bibabaawo bino ebintu byangu nnyo ensi Shalom egonda ng'ogitegedde emizannyo gyayo nze bamukunja we bankolako violence Shalom etawa mwene mukunja lwatandika lukya mwenna nga muli ba Pop Power
olutalo ate lutalo ki zisoba n'olutalo n'ekyo kifale ekitanaaba mwana ebyo bifale ebiwunya ebirina enju mwana ng'enju akabalaza kaddugala ezo enju toyinza kuŋŋa nti omuntu tayinza kufeesa n'abeera buli kadde ng'afeesa n'abutukabutuka feesi abo bamukunja gye basula omuvubuka sulako bulungi yambalako bulungi mwe mugenda notuvumaganya nti mu nuupu tulabika bubi mwana osigire nze bwaki olunaku mukunja nno kwabijja ye lwaki olunaku nga paza nkubira ki essimu nga boyi wange nga mwana kiri kitya biki pazo namusanga ku live ya Dash tunyumyanyumyamu pazo tunyumya paka ku ssimu pazo nga muganda wange ndi wano biki nga musanga tugenda wali Munyonyo alina akafoke paza we Munyonyo nga tubeeramu awe Munyonyo nga nkola challenge oluyimba nga agisaayo nange nga nkola challenge nga agisaayo sebo ngenda okuddamu labanga lumukunja ate lumukunja terwatandika kuolo lwasanga ne wa palasonga ebyo byonna oli yamaana okunkolera challenge netunyumya namu netugenda ne mu studio anko pinamu oluyimba nga nze kennyini kwendi anko pia yali yekyangidde ne mu studio nga ayagala kugenda nga biti teriwo biki ne mugamba anko mukolere kwene eriko mwana ku low feet osegira ne bamukolera oluyimba mukunja ne luggwa bandi awo nga bandaga video nga mukunja agamba mukati pesti mbadde manyi gwe muvubuka ategeera dugoligeto yote ategeere namwe no generation y'endongo gwe mbadde mbala mu kubategeera nenga generation kinza gye ndimu ne mukunja endongo tuyimba bye bye mukunja atandika okuyimba kirabika nga nsoma mwana mukunja basajja bakulu bazeeyi kyovula be mitima balina mibi osigera omuntu yenna omukulu mwana mwegendereze mwenna bavubuka bamma bali abatandika okukola ebyakabi tiimu yebeereko bato banno bosobola otegeerera abantu abakulu babi mwana ne bobo yite wantu kimunoomya osigera mukunja nga nkolera video mbukati pesti mwegase mbadde ndowooza otegera wegase ne liri pazo nti ate mulwanyise kingisa ne muganda wange challenge oluyimba ate yogire yotya ku musajja oli kingisa naye musajja wakabi akola ki ali erina ngenji ya bulamu bwange pazo yampadde ki challenge ne manya ekyo kiwedde nembivaako ngendo laba akoze video endala era n'endala naba interview nakola ne interview Naba interview anonya nenkola ka interview ne kiba wekiti kumbe ye mukunja abitutte serious waliwo abamupisemu ne bamuwayo neki ne sente kalwana nga ye mukunja awula aina amuli emanya tulaba nga ayogeza maanya agamba kino kijja soboka ne kino kumbe mani n'abantu balina abantu baabwe bwe toteka muntu kumaanyi gwotamanyi kyovula manze omuntu yena ne waba mu life yange sifa mbasaagala amanye family yange yonna kumanya waffe na buli kimu ekyo nkyewala nnyo olina kumanya wensula ate tomanya buli lunaku nti asuze wano oba wano osegeera nze Shalom ero netegeeza n'emikwano always si bana bantu be bamu nkyusaamu ku lw'obulamu bwange buleme kuba nti ono abulinako akakwate mbutambuza naye nnyo osegeera omusajja nkoledde ezo zonna video nze mmanyi byakola ki byaggwa ssebo mba ndi wali kwekyandyemu nali nkola naka interview ka Spark niwe bawo doga nkubira biki kumbe bumpimaamu mani nga ndine demu wange alina lubuto Shalom bamukunja so ne wasanga sebo mukunja nasindika demu wange bannange nagamba ebyo tebisobola kuggwa biti ate bannayuganda mwana mubeba amazima nga musala bino ebintu tebabasasula tebabasudiya tebabakola kine Uganda police mukunja atasiraye mukyamu bakwate jasi bamubuuza mutuma mwana omuntu alina omukazi we mwana wammu muteeka otya mu ebyo nze waliwe nali si wange n'ekikomera nali sikimanyi tegeeza nali mpambiddwa bakubira essimu nagajangu nali mpambiddwa nze yampima yali kyali wange yakuyita nene bampima era naye bonna bagenda kukolwako era bonna obusimu bukubwa naye bonna bagenda gabana okitegeera si violence best vibes mwana tewali violence bwobanga dabayo toyinza gamba abantu nti olina amaanyi era oli boxer omanyi wogamba abantu nti oli boxer we bakutwala bogamba abantu nti oli boxer bakunoonyeza kocha akwongeramu mu bwa boxer abo nakutraininga bwomala okuyiga bulungi nga bakutwala mulingi ne munna agamba naye boxer mwenna muba mugamba bugambi naye nga kumwenna temumanya ani akola ki akuba munne bwe mugenda mulingi kulasiti gwe banawanika omukono yagenda okuba champion w'ekyo ekintu kati gweze nonkolako violence nondabisa mu maaso ga mukazi wange nendayira ekirayiro nenkugamba ndayira ku linnya lya mmange nange ngenda kukola ki ekintu ku ggwe kitegeeza ggwe kyekiri kyenkugambye nti gwe ndaze oli champion nange njagala nkulaga oba champion bwange kati ziseke jukira yagamba kenyini temuli Uganda police temuli biki nati police kizibu okuyingiramu wadde mutimujise
wamma luno lutalo tugonjola omuntu owa Nuupu yagudde eddalu ku Makindye tugenda kumukuba bembwa z'abantu ku kyalo oyo Mukunja agudde eddalu mpulira yewerera buli ali Makindye ngenda kujjawo gwe Mukunja ovudde Bukunja ffe nga tukulidde ku kyalo okwo gwe kogamba osengula abantu Mukunja avudde wa ne Mukunja oli Kisiru ffe tukulidde ku Makindye igwe ovudde Bukunja nga mulima ebikata ne jjajjaawo mutema lumonde ffe tetulidde maholu ga lumonde tukuze basika sumbusa wali ne tugigula igwe jjo tutegerera ate tugobe ku kyalo kwaffe kwopangisa enju kwotalina yadde ow'Oluganda Mukunja ayinza noba mu famire yaabwe yali e Kampala nedda banna ekyo nkubuulira sigamba mbu oba Kishalom ayinza oba Mukunja nga mu famire yaabwe yali e Kampala ng'era gwe basinza wagenda ewaka ekika kyonna kifukamira ne kigamba wuuyaze n'emmotoka enkadde wuuyaze kati UBM ebampye eri Kasiya andi jjukira waliyo ne UBM ey'emiliyoni 8 eby'emmotoka olabika tobimanyi ogimanyi kale ekitali kibi daba ekitali kibi nti aswa n'oggula benzi ne just wobanga gwe w'amaanyi mu kika kyammwe ate tulaga balala bw'amaanyi bwo okisegeera abatali ba kika kyo kubanga abalala ebika byabwe mulimu n'abantu abamanyi gwe byotamanyi kati gwogamba oyo ngenda musobola nina ne gundi andi emabega ne gwe gundi gwogamba akuli emabega ayinza obuba nga mu kika ky'abano wali asinga gundi oyo gwe akuli emabega oba ne mu gundi ono baamanyi nga ayinayo abasinga gwe oyo gundi gw'osinza okimanyi Shalom kyovula mu nsi bagamba mu nsi oyina kubeera kaamu n'abantu beera mukkakkamu n'abantu abantu bakolako kavuyo kati nze tudde mu mazima Shalom n'obukya ku makya nga bansibye olowooza omusango guba gwani poliisi ennyonnyoza n'emanya anti omuntu akukozeko violence tomwataakinze anyway naye yakusooka n'akkolera video then n'atakoma okwo n'akunoonya ne physically n'akulaga nti akusobola then n'ositula amaanyi go nawe n'omulaga nti just obadde oyagala kunoonya maanyi gange naye gaagano nga kulaze kati okisegeera ate omuntu oyo n'atandika okukankana empale ne bakuba obusimu si kirungi okisegeera bw'oba olaga abantu amaanyi gabalage paka okisegeera kaluba kyovula bakyali yene olumu ŋŋambamu kabiiga apo akatini nti kyo kikaluba always okisegeera kyagondedde ku basoga wokka ogonda batya kyagondedde kuba anti owawulidde aliyeni yagambye mutalidda busoga nti n'abasoga beetaaga kusengula kutwala Irani aliyeni yagambye atya yagambye mbu abasoga yataddeyo ka posti n'agamba mbu Pulezidenti Museveni abasoga beetaaga tubasengule tubatwale Irani yagambye tataliddamu kukola mulimu gwonna busoga oba kuyimbira busoga yeeyawudde ku basoga takwatagana na musoga yenna olwokuba bamukuba balemwa just yabalemwa ebo tebajoogebwa baagana joogebwa nenge ennaku zino aliyeni kati talina nnyo buzibu wakabi aliyeni kati wama big up on yourself kati sawa zino talina nnyo bibi nze bye nali munenya kwe kuwabya abantu kwe kugamba abavubuka baliire emmira mu kamera abantu bangi ne balodi betumanyi mmaani babbosi baffe betutya nga bakozesa enjaye bakozesa biki naye out of camera kozimani waliwo time weyinza otuuka kati nolabanga jjebbi oyo time ejja tuuka ng'alina ekintu kyalina okukola ekyakabi naye nga yeetaaga okuba nga bbayo ye eri kiriini ng'eri kiriini enjaga newoba ogima tebagenda kuba mpiso kukukebera bagikugjemu wabula balaba bye wakola kyovula omuntu eyassibwako otuuka wali bakirabirawo sisitimu eragirawo ebintu byo byonna byozza okola ebibi kati abantu ekyo tebakimanyi okitegeera kati bakusibye omusango mbu wakola violence asaluti biki abasajja togenda mu nsi yaabwe bagala tojja kujja eno kwasalutinga abantu baffe otawula moto tuliba affecting ate muyinza oluzinga obulamu nze sina lutalo ate tewali we lugenda kwa affectingira okitegeera nze sina lutalo nze gwe bakolako olutalo nange ne defending walumbye naawe anti eyo defense wulira nsi kye yasooka okulumba Iran America Isirairi ne Iran negezaako okwedefendinga siwe kiri gwe balumbye yedefendinga kubanga we banumbiddeyo kitegeeza ne wange basobola onnoonyaawo ne bajjayo ne bakola ki ne bandagako kati nange okukulaga ekyo nkulagirawo nti push andi kiringa bikonde we muyimirira n'omuntu asoose okukuba munne n'agwa waali yaaba omuwanguzi kati nga tebannankuba kugwa waali nange kangezeeko okukuba anaasooka oggwa yanaakola ki yanaagwa naye nga wamma abantu baffe abanuupu
kino kankyogere Shalom kindi ku mutima kuba emboozi zamu ku mujezo mpanvu wamma president wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa buli muyimbi ali mu Nuupu omuntu yenna wagira Nuupu oba atunda bunyeebwa oba avuga boda oba wa takisi yenna adinga value yemu n'omuyimbi ow'amaanyi oba n'omuntu ow'amaanyi nti ffenna tuwagira enkyukakyuka tuwagira ideology ya president waffe naye abamu baagala tulaga nti ate bo mu Nuupu bo baateekayo obwakatonda nti asobola n'okugamba yadde gwe wagira Nuupu ne kati giveemu ne bakuterawo ka gurupu ka bonnamawulire obukola diversion nti wegasse ne bali kati okolagana na bano kati okolagana na bano ne bakujja ku mugaati ne bakuleka kolaki ne bakusuula eri ebbali ekyo tekigenda kukkirizibwa era ngenda kuba katonda w'abayimbi bonna be bajja abo bonna ba puzzle tebaali BNRM baba frustratinga paka muki NRM olw'ebigambo nga waliwo ababikola ki mpulya ne Nuupu mbu batandise okufunayo abantu mbu oli tagambwako munoli president waffe gwe mmanyi atagambwako era n'engombe zeetambula nti Bobi Wine takola ki tasobye era takola ki tagambwako ekyo ne tukiwandika neera mu Nuupu abalala tumugamba ne gundi okoze ensobi nga olaba Joel Ssenyonyi we bamwogerako baali bawuma Lukiseka yadde baali bakoze ensobi ne singa kyali kituufu era kyali kikakatwako okwogerwako okitegeera nti nsobi naye abamuze bagaba bakole n'ensobi abantu babagulumize mu nsobi zaabwe wamma taatawo wakola ensobi tokkirizibwa mugambako taatawo wamma najje waka nga atamidde tokkirizibwa mugambako nze n'empi muyisaamu nze taata wange nojja waka nga otamidde n'empi nkuyisaamu ne gaalwaki oyo nooneka bato bange baabano bakyasoma sente lwaki ozinywa bbiya nga bato bange bakyasoma Katonda takyagala ekyo oli abataatawo ate Katonda byatayagala byonna yabiwandiika mu mitwe gy'abantu muleke kunyumya mbozi za bulimba singa Katonda yali tayagala abantu kunywa njaga teyandigitadde ku nsi ate teyandibadde na magezi gagizinga niyo muntu omwakera n'akola lizirayo enjaga omulala n'afuna kulasha ne bakola kulasha kitegeeza we yabaweera obwongo yali ayagala bakikole ebyo byenkugamba mazima wulira bagaba Katonda tayagala bwenzi naye akuwa omukazi ng'omwagala ate n'akulaga n'omulungi era naye omutima ne gumwagala okitegeera kati kitegeeza Katonda yakutumira okukola ekyo Katonda akuterawo choice you choose ate Katonda yali atwagaliza ebintu yali alina tuwa kimu kimu gw'omanyi omuntu tugeze gwe yakuwa ssente zo naye n'obbeezange Katonda era yabaakutumye ozibbe ebintu babalimba kubanga yateekamu obwongo bagamba ffenna tumufaanana si we kiri Shalom ffenna tumufaanana era fye yatuteekamu obwongo kali byonna bye tukola yaba abikola okitegeera evanjiri nga si nnungi evanjiri nnungi jazise abantu balina okumanya ebituufu ebigenda mu maaso mu nsi okitegeera Shalom kale ate ono lwate onabye musajja mukwano gwa Isima Mijagulo Isima Mijagulo kati tuli ku kozi yemu yakusooka kujjawo kamanyiiro mu Makindye kuba ne Isima w'e Makindye ate ebyaddala Isima Mijagulo si wa Nuupu anti Isima Mijagulo yadde si ekyo kivangako bw'osanganga wulira kati kankugereze kati sawa zino nze NRM nange ninayo bakyali bange yadde nga bayekibaki BNRM Isima kale si kyali wange nnyo naye wano tuli ku kozi yemu batumanyirira ku kyalo ekyaffe kati golooza buli mu Irani akwatagana buli mu Irani ali mu Irani oba baminisita oba bonna abali mu Irani bakwatagana naye ku kino ekyabalukawo bali kiki bali kitole bonna abali ku bukiiko obwaki obw'amaanyi basooke bajjewo oli then bo baddemu baawukane ate era ne mu Nuupu kye tulina okukola okukwatagana kulina baawo dikiteta agende kati buli omu awo atulaga amaanyi ge nti kati nze nazanya kino na kino nakuba ennyimba zino na zino gw'obeere wali nti Shalom ye yakola interview wano ne wano gw'obeere wano okitegeera kyekyo ekikulu mu nsi kati Isima Mijagulo tuli kimu tulina okuggyawo omusenze Makindye ayagala oleeta ejjoogo yabbye n'embwa obba otya n'embwa imagine mwa yagiwambye ate yagiwambye ayagala gisiyaga yawambye embwa amuyita mukazi nti agenda munyumirwa kati wowamba embwa ekola ekyo oli tasafuna agenda sengula akabira akajjewaawo anti omuntu anaakola ekintu ate tanyumya mboozi kati gwali owulidde America yawoningako pulezidenti we Iran ati Mukunja yajjawo nemujjawo agamba ekimugaana okusengula akabira azipannaawo ali enyasooka gimama ekabira taagala twayamba Saalumanya ye kyasaba andi olaba Shalom nze ndi musajja mwogezi naye ate siri mukozi wa content mukwogera wabula njogera fakiti waliwo ebintu ebiyinza okulabisa nga ddole kati abeera ku saidi ya Mukunja alinaku ekyo ekigambo kyayogedde aba alabise nga ddole
okimanyi waliwo ekintu ekitasoboka gwe kennyini tosobola nalabirira abantu babiri nakunya ate mbw'osengula abantu abasobolagamba kage twalabyaga amanene agamba wabeerawo abantu waliwo famire ez'enjawulo nga 8 era wokka walaba esimami gyagula kuba tteke akayumba akakajji mukunja wayingirawo wokka walabe oyo oyisima oyasoose oyingire omusajja gwe yasanze awo nawo wamulala neri waggulu we walabye nawo wamulala kati ako kokka ke kamukunja bulumu bubiri okitegeera osengula abantu abali mu stand alone Mzali ni yadde simwagala naye waliwo byendaba enze sagala impossible mu bulamu bwange ali ni yadde simwagala ne sagala muntu ayogera impossible okitegeera waliwo ebintu ebiri impossible ebitasoboka ne omuntu nalagamba abakakazambo kati ne mwana nentuna ngala kino kifala tekimanyi nti nembozi zikoma noddako mu byaddala mukunje yadde tamanyi embozi esokoma omuntu nadda mu byaddala kati yakirabyeko nye mujja kwetta ate kikyamu ekyo asite wali kwetta waliwo abaddala n'abali mu kuzannya firimu kati kubanga Shalom fa abantu babeera bamanyine gye tuli era ne twagenze mukunja twagenze misana ng'ensi ekola ki era bane baneiba be nga balaba n'abatuuze be nga bakola ki nga balaba naye akola video ekirombo nabaddeke wagundi naddeke wagundi omuntu tumunoonya kirombo zingo yagala mutta neffe tukunoonya otugambe mukulu wadde otunoonya tutuno tuzze tugambe kyotubanja okitegeera nze ekyantute wa mukunja ngambe nti nkubanja kino na kino oba oyagala kutta bazadde bange oba oyagala kutta bakazi bange mbakuwe okitegeera nkugambe baabo mukama wange kale wampangudde famire eyo njikuwadde gituge ng'ensi era bamisana tukutereko ne live za kamera oba tugenze kyali kyantute wa mukunja naye ate yatambula kirombo anoonya abantu kitegeeza mutemu tetumanyi na shuba mu motoka temuli majambia era abakuumaddembe mwenna abali eyo we mulaba emmotoka eyo ya mukunja atasera oba ne mumulaba mumwaze kubanga atambula kiro waba n'amajambia nga be batta abantu ekiro n'ebijambi okitegeera ffe twatambudde misana ne tugendawo ffe boonoonya twereese poliisi weekusamoninga ogendayo misana nobagamba bannaye mukama wange nzize musango kino kine babikusomera eiza ne bakuyingizaayo oba ne bakugamba ddayo onaakomawo okitegeera kale ffe kye twagenza okukola ewa mukunja naye yatambula kiro anoonya ndowooza baatemula okitegeera kati mukunja wamusangayo anti bamusangayo mukunja nenga ebyaddala mukunja wamma tubakusangayo kati ebyekiniga nga byakiniga gwe mukunja atazira tubakusangawo singa ensi yalabye edda obwerere bwe bufaanana singa ensi yalabye edda pono wonnudde owomanya buli wamu mukunja atazira tuwadde tujjamujjamu empale alaga abantu obusajja bwayogeza ku makindye busajja kyobwo obumuwaga okwogera ku makindye ensiga alina zenkana kedo nti ensiga emu yenkana ne kyova kedo nti ffe atusinga ensiga enene kyovula bayogera bwatyo okitegeera kuba ffenna ffe tubadde makindye okuva naye mukunja ate avudde eri mu basezi atajja ati atukineko tamuzaala makindye era mukunja twadde tugenda muteeka mu mmotoka eyo giraba oluggi lulinga lwa takisi tumuteekaawo omwana wa live abeere kuli nga tuvuga ali ku live ensi yonna emulaba aba tiktok be bandijjeyo live eyo ye mission yabadde tutute kyovula buli omu yadde mukambwe tumwambuse olaba nti saagala ali enisikini era sikulagana naye nabadde ngenda mutwala muteeke ku fango niwe kwaba mbagambe yuno agenda obasengula tumuleese yuno agenda obasengula aga Katonda mu ggulu bwe busungu bwe nabadde nabo buli omu bwe yagamba okolako ekintu ajje tewewereranga bantu okitegeera buli omu alina amaanyi ge Shalom omuntu okkeera n'ava mu lubuto lwa nnyina ne bamusindika bangi bafiirayo abamu tebafuluma wano okitegeera tebafulumawo omutwe guba guvaayo weeguti n'emutuga okitegeera n'afa naye nakera ku makya nenva mu gundi ya maama wange ne bandabirira n'enkula maama nyumiza walwalako n'oyagala okufa ne tukujjanjaba n'owona ate nkuze nina n'amaanyi agalwana ate omuntu anjooge ekyo tisobola kikkiriza nze maama wange ndi yankubira n'essimu ng'akaaba nga ate bino byendabye oli bulungi ogenzeko mu ddwaliro senga n'akuba mukazi wange nga naye mulaba wali mu ntebe akaaba neŋŋamba anjooga afaanana atya nenscrolling ebifaananyi bya mukunja nendaba enviiri ensiiwuufu nemba ndaba engoye ze zajja nendaba ne zeyayimbiramu ku shooyo ng'empale ya mitwalo nendaba essaati nga yakasanvu nendaba nange ze nalimu ne ku shooyo nga nali nyambadde emitwalo nga 15 neŋŋamba ono mumusinga kwe najja amaanyi ebyaddala nze kyenki ebiyinza okuvaamu kuba kati mukyala wuuyo ali lubuto tewali bigenda vaamu mukazi wange ali lubuto era nze yali mumufunisa
era agenda kuzaala omwana wange Junior Pest Vibes akole ki abeerewo omwana ali kuba abaana bamukunjo bamalamu amalala kugempanya mweringa aba Mexico nokula egenda kula n'omwana wo naye akuba omwana wo oli bwe bali baba mujoze kuba ngenda mukoza kimu nga mugamba ffe family yaffe tebatujoga jjajja wange yali w'amaanyi jjajja wange yaliko omusumisi w'ekika ky'ennyonyi ennyange jjajja wange yali chairman okumala ebbanga ewaffe jjajja wange yagenda mu lutalo ne ba Museveni kitegeeza tajogebwa kakati nze muzukulu we eyava mu ntumbwe z'omusajja oyo nange sijogebwa n'omwana wange ngenda mukoza mugamba gwe oli muzukulu waffe okuva ku jjajjaawo Yolaamu Lukoma Kyeyune Nantawetwa nange Ssenyonjo Fulanka Kyeyune kati gwe nawe erinnya lyonna lyenkutumye bagwe Ssenyonjo Kyeyune ngeri jjajjaawo ndikutaddeko tebagenda kujoga nga jjajjaawo ataajogebwa era omwana wange agenda kula akimanyi mugambe era ekintu kyekimu ekisomesanga omuzukulu wo n'omwana wo omuzukulu bonna babe nga bakola ki bakimanyi olutambi lutambule nti tetujogebwa okitegeera nze neddira nnyonyi nnyange ffe tebatujoga buladi abenye nnyange nze ekirala ttano jjajja wange yaliko omusumisi w'ekika nga kabaka amumanyi era jjajja wange mwami nga kabaka wa Buganda amumanyi oŋŋamba abantu famire ze tumanyi ng'enju ewaabwe eziri ennungi be bazizimbyeyo okitegeera nga bw'otwala ewaabwe kamera n'ogiteekayo bw'oti n'olaga enju enkadde bali basulawo binnyo mwana nga bo be bavuddeyo n'amaanyi bo okutandika okusomesa ku maanyi g'ebika byabwe oba ku famire yaabwe olulyo lwabwe bagenda atandika kusomeseza ku bo abaana bajja okwogera ndi muzzukulu wa gundi wagundi neffe obuzzukulu bwe tuba tubwogerako twogera ku bajjajjaffe nti babadde nago ebbanga lyonna n'ebyo byanjawulo tesi tusomese abantu tiwoba ofunyemu amaanyi gakozesa ebyolinyumiza bazzukulu bo kuba ffe ebigattako tokozesa nnyo maanyi ensi ffenna etumala shaloomu tosobola kuteera nemukimala nemuteekuba nze seekuba nemukuba tewali lutalo era shaloomu newoba oyise mukunji oyo fala mwana simwinaako buzibu mwana ali bibye mwana tetuli mu kaliba yemu nze siina gabalabe mwana nsirwala nko birwadde bya sikiini mwana nze nakula mwana tusula mu masuuka amalungi kyegambe nti jjajja waffe yali yatukola ki yatutegekera Shalom olaba akasusu kange Shalom I went to school I can speak very good English mukunja can't even say a statement in English okisegeera kati ebyo byonna bitwawula mu kaliba ze tulimu bw'owulira eddoboozi lyange nga nyimbye wali ti ddoboozi ly'omukwano gonze linyonyogera n'owulira nawe konkona byawukana maani omuntu ataddemu akawoowo n'akompozinga oluyimba laba omuntu najja oluyimba lwe mumutwe naluleeta nagaomukwano gonze erinyonyogera kivulaba buli kaseera mbanseka noli najja naga konkona tunaawoza ebyo byanjawulo muganda wange waliwo kye bayita artist okisegeera waliwo n'abayimbi buli omu muyimbi asobola ogenda kazindayo n'ateekayo ebigambo muyimbi naawe osobola biteekayo okisegeera naye artist yalina creativity abantu gye bawuliramu ne bagamba this boy is unique okisegeera nga oli abalala we bayimba ba radio we bayimba ba Chameleone we bayimba ba Palaso we bayimba ne bagamba that man is talented okisegeera yeah ela tukulaba utambula ne sa Palaso kati Palaso kati oli mu team Good Music anko pya nyambako just nga omanyi geto yote atandika just yampa mu tune ate omuntu aba kwadde oluyimba era obirako ku mutto nga akulaga ensi zanko pya ndagamu ensi nti apesti bayimba we bati wali sanyusa abantu boti bawerekerezeeko obugambo oluyimba performing boti n'okundaga abantu ensi endabe okisegeera tandika mabega mwana kyakabinyo anko Palaso nkwebaza wamma obutandekerera anko Palaso webale nnyo webalire ddala nkusiima nnyo muzeeyi anko pia mpo oluyimba naye era asigala ngamba pesti waliwo ka comedy store jangu tugende performingemu awo abali ku comedy store bakulabe n'oluyimba baluwulire jangu tugende Masaka nze ku Valentine anko pi yakwata emmotoka n'agiteekamu amafuta eyange okisegeera n'agiwamu amafuta ne tugende Masaka ne gantwala ne gankomyawo n'ampaayo ssente okisegeera ninga bosi mani gwe babuukinze ninanjagaliza for one love abantu ne Masaka ne bandaba n'ennyimbayo ne banyumirwa okisegeera yamani just anyamba nga simina nawe nyinza mwebaza maani nga weewuunaganya
Banna. Buli omu addembe okuba gyali. Wulira ensi eno ngazi. Kati Shalom gwogenda kufuna tugeza akasente ko mugenda kufuna ejjamba lyammwe. Nalo okuba bilioni zaffe 5. Pesti olwano omuzaga. Bilioni zammwe 5. Namba pesti labo mwago twandiise nga pesti tuweereza account tuseeke ejjamba. Kyali mukuba 5 bilioni. Shalom. Gamba jebyo mwana ono aliko mpewo. Eyo bwa. Tukutte ekinja ffe tukinywezezza bwe tuti. Manyamu pesti atukwe pesti. Bakati Museveni terabira abantu be. Aga awaluke twalanga ne yatuwa ku muwogo ga pesti. Tendeko bakadde 10 awo. Bo kana pesti. Genda. Tutabya ne ekintu kino. Genda we yagale. Pesti ngino ka pesti manyi akola kati mabifara mabifara kamba boli yamwe. Ha mwaye musajja wadde bifara kamba boli. Kati kabale president of Federa Kyagwanyi santamu Onzi seulira nakola saba jongera nga ogambe musajja nakola video ne ngamba buli gwe bagenda okuwa sente ba YouTube obaani mabifara nakaza kokoseka nakola nagamba mmwe be bagenda okwezo sente bagenda ziba wazo mugenda kozirya naye mufukamire mu njoza mwe nga tetubalaba mwebaze president wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ndizinga teyaliwo tebandi bategedde ne Salimba Shalom just muli basajja bange ne Salimba sente tebazi twalwa principle mugattako value singa mwenna muba muweereza mawulire geeri kigattako singa mwenna musaidinga ne Bobby nga mukola mawulire ga Bobby bali muba mubasudde kubanga mawulire kye kintu era babeetaaga era ne bilioni 5 wulira ne bilioni 5 baba wadde entono buli omu bani mwadde bilioni nga 2 kubanga omanyirwa esimu jabe eriawo yakwatanga live za campaign za Bobby nga za katandika twazikwatanga paka lwafulumye anti era kyakabe mu mubeererewo kubanga obuyinza Shalom wulira Shalom ebyaddala obuyinza bugenda kukyuka nze nkiraba obuyinza bugenda kukyuka jasi wano kyatulina okukola mu Nuupu eno side yaffe ku eliminatingamu bu Babyloni ate bwagala kuseparatinga abantu bawagira kintu Shalom nzoli kyali wange mugenda funa sente naye nali nkubidde ne kusindikira oba message nti mumpe ku sente zo ze bagendo bawo kyoba nange mpandiisa sikikulanga ekyo kikulaga kindi real osegere pazo naye kyali wange ne singa naye nakimugamba da naye mubuuzi ne pazo tayali kyaliwo andi yafuuka ne pazo andi nkugambye yangamba oluyimba lwange lulungi ate nze ku muntu ampanidde kyenkoze kinsatenga ne betulimu bo batugamba tekibulamu tekinnaba kirungi ate oweri n'akiwaana neŋŋamba kati bo balabira wala anti okulabira ewala nze nange nina wendabira ebyange kati wemba nkoze kyendabye nti kirungi gwe nogaa si kirungi mba nkweseparatingako kati gwe singa jebbi atandika okukuwabula naye interview zino tuziveeko omanyi tugende ofune programu ku TV otandika okonga gwe olaba YouTube yekolera jebbi gwogoba siwe kiri enso inatambulya ku bongobo abalala nyongeza olaba enso inatambulya ku bongo abalala nyongeza olina kubategerera oba bo ne bakkiririza mu byokoze eki mu bino byoliko okisegeera kati gwe ato ekyange nze mmanya nti kirungi ate omulala akimanya atya Chovula ogenda mu studio noyimba oluyimba lwo gwamanya nti byoyimbye birungi abalala ayinza n'okujja n'akugamba katulaba oluyimba lwange ngolo tugeze n'oluwa omuyimbi omulala oba biiti onogiwa omuyimbi omulala naye akuyimbirako bibye kati nga olira biiti ya Tyler Srali eri gye tubadde tuwulira buli omu yagiyimbirako naye ne bakuba hiiti ne buli omu yateekako chanti za njawulo kati ensi nayo bweri bw'olina chanti yo abalala balina gikopperako kati oli wabuuza pesi oluyimba aliko makulumu ngenda kutoa oluyimba olulala baluyita Juju wamalayo ngenda kuluta mu nnaku nga 2-3 abali skills agambye agenda lumba wa skills on the panade nabuze awa ali nyimba za Palace ziliko zonna yaziko banange nira nazo nazine eziriwo zonna za oyo mukambwe naawe kati nze ate abali skills abenkole ya mwana fowanula mwana tomanyi gwenze nina abasajja bange kullo abanjagala Shalom kati nga wendaba atannafuya ngambira omwana kasi agenda n'obusente bwo naawe n'obutiibwa bw'omwana nange nsigale eno kubanjagala nga balillo tulizimba amaanyi ne tugenda eri Shalom bana abayimbi tebabatiisa tewaliyo muntu gwe bazaala ng'alina hiti songo 10 ne fan base ne fan base y'abantu omuntu bamuzaala n'agenda mu studio nga ne producer amuzoleya nga buli ali ku studio bamutuma n'amazzi najja ng'azimba amaanyi ng'alina fani omu fani oyo nga yeye yennyini himself nga yeye kiririzamu naye nga ne producer agamba tosobola noyimba producer natandika okukkiriza abali ku studio ne batandika okukkiriza saako yo netandika okukkiriza
ekyalo kyo ne batandika okumanya nti oli muyimbi fan base ejje ekola ki ekula bwetyo naye abayimbi abamu baagala balaga abantu nti bakuzaala nga fan base weeri buli kimu okiyina ojja obizimba mpola n'oyo yennyini omuyimbi osobola omukwakulako bafaani nga singa bategeera nti oli mugezi era byokola biki birungi okitegeera Shalom obulamu bw'ensi bulinga nnyumba nti kalina eyo ogiraba Shalom mpanvu naye atwalira abantu obudde ogizimba batandika mpola ne basima wansi ne bajjayo ettaka ne basomba ne basiiwukira okwo abasajja ne bakola ki naye yiyo yatereera kati okupangisaako ssente empitirivu nesingo gwe basooka okupangisa omusingi n'osulamu ne olaba abasajja abamu abakabi bagula emisingi oba bagula zipulaani ne balaba ekinaabaako ye n'agigula okitegeera kati nze wano wendi ndi pulaani sinnaba kizimbe okitegeera naye waliwo abasobola okugula pulaani eyo singa mbambalaze ndi pulaani nnungi okitegeera kati abantu ya ideology tebaagala abantu babe nayo mu mutwe baagala babafule bafala babalage nti faani base eringa nkuba etonnya lumu neeyiika nedda faani bafuna omu ku omu n'ofunayo ogenda okusanga ku TikTok ng'oli yeetumye Pest Vibes Diary nga tomumanyi ogenda olaba video z'oteekayo kwatema interview Shalom zataddeyo zaatema okitegeera awo kiba kikulaga kyotandise okweyongerayo kati bano abaleeta diversion bakuleetedde mukunja atasera bakube simanyi bakole ki bakunafuya amaanyi ne fani wa badde akuti olw'amaanyi oba badde akuwama batandika okuzannyirako kyogaa mukunja aliwa mu sindika ayo mukunja falana nnyo talina na geemu gy'asobola bala without anybody's mind nga tebamutereddeeko bwongo is a very stupid boy kyenjogeraga Katonda nkisitiikingako leka nkugambe toyinza kulumba bannamakindi oba kugamba abantu bakulidde makindi ng'ate naawe wapangisa mu makindi w'obeera okitegeera nga n'ebibalo bya ssente olina bitono nnyo kitegeeza waliwo akuwa ebibalo bya ssente n'entambula zazisaponsalinga okitegeera bino byangu kumanya okitegeera abayimbi lwaki mwepinga nnyo ate anti deadly game it's a deadly game eringa drugs ti omuntu ayinza okubesasa akubbeko cocaine agenda mutunde yafu agaggawale naye nga n'oyo amukubyeko waliwo amuswami amumubbeko naye agenda agaggawale kati omuzannyo gwawe gutyo weekipingire mu premises izo nga tozikola ki osobola okukuuma cocaine oyo cocaine wo kyeki byebikwetoloolerako okuyimbako na buli kimu n'abantu okitegeera kyova abayimbi bakweka zi family na biki ne bababeera ne security kyekyo kati abavubuka bafunye batambudde na benabi mu kavidiyo ako mubajjawa ffe mwana tukulidde mu ddipo ne Shalom ffe tukulidde mu ddipo va Beka nawe waliwo eripanda Beka Muniga naye njaga mujjamu kapini yetunda bana abakazi naye abakazi ennaku zino bagula abasajja mwati abakazi bagula nze bajja ne mu inbox aga Katonda Shalom katulake nakozeyo saga ntulendinga nenkulaga inbox yange nina neyansi nikidde message nti nasoma naye P4 nemanyi P4 gye jjajja gye yantwala nali nkoza akavuyo nali nsomera kawempe naye nze nakola akavuyo ne bantwala mu bende gye nakolera ki P4 gye nkugamba naye omwana yansindikidde message nti nasoma naye P4 agenda okunyinyonnyola ebintu nga mu byaddala nasoma naye naye nga muwala ng'anyirira n'okunyirira kitegeeza ng'ayagala ki something kati abawala bagulira ddala olaba obuwala obulungi kakulabulabi nakakulaba bannange ng'omalayo obeera otrendingamu nga kuteekako message ne katandika okweguya wokagambira siina data ne kateekako ennyaanya ne obeerawo have you gotten lunch ne kakuteerako ezzike naye gye kazijja kalina omusajja gwe kazikulako eri alina emmotoka abasajja kati mukuwulira ddala tuli bizinensi gweoba muto nyirira oleme kubanga bamukunja atasera olabe yambala esweta yino ya mitwalo 6 kati ate mukunja aso afuna mukazi kimpozi era olaba bakweni shiba be yafuna baabo bebali bakazi be yali amuyamba yali ayamba yali amuyamba anti omanyi bimukunja byefulambu byo bimanyi obusamize embo bakigamba gy'amaanyi ku mulalu twatudde dda tuli wano okitegeera gwe babagamba bamukunja omanyi bimukunja byefulambu byo bimanyi ebyobusamize babigamba mbu gy'amaanyi ku mulalu kati funa omulalu mwegatteko wegadange n'omulalu ofunegana amaanyi anti we babalimba tugende mpola
abayimbi ambe bakana abalalu babalimba ebyo nga bagenda kuba hit mbo ojja kuba hit ebyo babalimba nza kugamba mmanye nnono jjajja wange yali musumisi wa kika akombadde sikamanyi okitegeera ekyennyonyi ennyange kati nza kugamba bino mbimanyi ebyo byonna bulimba genda jjajjawo baba yatereeza ekika kyammwe mugenda ba bulungi akombadde sikamanyi ataako ekyo mazima kati mugonja kyogamba tamanyi bayimbi balala kati yennyini tannafuna yadde obuyambi yeetaaga kuyamba atayamba atava ku nnyonyi ku nnyonyi agibeerako anti olaba ekibiina kyaffe kino ekya Nuupu okiraba wali abantu katakubanko yadde luyimba naye ng'abeera ku nnyonyi olw'ekibiina kyaffe nti kyo kyakabi kirimu abantu abaddalaasa okukumazaayo kyakabi mukunja olinnyo ennyonyi wamma okukumaza bigamba byebyo banaye komanda mudogo omukyali yakeeruzira komanda mudogo njaga genda mulaba eruzira kinaisweya njaga ngenda kugenda ne kyali wange bamwita Julio Soja tugenda tulaye ku komanda mudogo nina kyali wange bamwita Julio manager wange kati kankubuulire komanda mudogo lwaki ngenda mulaba eruzira nti komanda mudogo ye muniga okitegeera nti nze mwana omuniga waba afunye ekizibu kinkwatako ku lulonga nze mwana nenda nti bali bamukozesa nsobi naye ate abaali bazimukozesa tebamubeereddeewo okitegeera kati nja kwesitula mutwalireyo ebintu ngende eruzira komanda mudogo era obutasukka ziwiiki zino ngenda ndabe komanda mudogo anti sinza kumanya kuba siri wa bitongole bya security naye yakola obuvuyo bungi kati nga kiri kyobadde onyumyako walino ngamba nti omuntu asooka okutuusaako obuzibu olw'entalo z'obaamu ennyingi n'otamanya ani abukozeeko kati nange so amanya musango gwa mudogo kuba ye baali bamuwagawaga nti olina amaanyi n'atandika okukola violence ku buli omu kati tomanya oba chicken oba pesti oba ani oba gwe yasanga ku sho n'akuba oba gwe yabbira essimu ewa oba gwe yawooninga jjukira waliyo abantu mu nsi nga newomuwooninga agendagenda n'obusungu anoonye next wali abantu nga newomutiisatiisa agenda kuvaawo ng'alaga akutidde naye ng'obusungu bwe bwabutandinga intu okukutiisa ggwe ky'olifa teweerabidde akikkole ebizibu biri mu ndongo ate naddala mu baana abatandika era mukama ate naddala mu baana abatandika nga babadde mu kampu z'abayimbi ebizibu wali mu kampu ya King Saha n'abantu ng'akolya video nga bagamba wavaayo wa King Saha bannange nimwe mubaako n'ebintu byemwogera nze mwana obuzibu bwange olaba Shalom nze ndi realistic maani okimanyi kati mwe mbanga abagamba mbu oba nti nno baali banzimbira nju nti ng'eri awo ndi munju yamu twakulabanga ne King Saha okubeera n'omuntu ababboyiwo era naawe we bandaba naawe ne batwala ebbanga nga tebandaba ku interviews baga pesi yawukana ne Shalom okitegeera oli ababboyiwo just nga mubeeramu ng'akubeereramu naawe omubeereramu okitegeera kuba nange nina peegi yange ekuba nga wemba ntaddeko waakawo naawe akuyambako okugenda mu maaso kuba abayimbi basasula ne ba TikTok bakolera challenge nenze oba nange kyali wange nkuterayo ne bikuba nange n'onvimbisaamu kiba equal okitegeera so tekiba mbunga eringa awo nju bagikolera ne bakutera mu studio ne bakuteekamu abakola challenge ne bakuteramu abakola ki ne bakuteramu ssente wozijja buli lunaku nti kati okitegeera jesuli ababboyiwo ensi eba separatinga n'okwata amakubo sinakuseparating oba olina by'okola ng'omuntu otambuza ebintu ebigenda mu maaso okitegeera n'oli bossman naye atambuza ebibi ebikola ki ebigenda mu maaso kati nakola oluyimba nankoppi tugeze kati tundulekewo nemere upapa bamenga nankoppi mbeerewo anti abantu beebuuza lwaki wansoose kukola na King Saha kozi ye muba naye alina ensonga n'okola naye okuba n'omuntu tekitegeeza okole naye oluyimba okuba n'omuntu oba naye fowanulaavu nga boyiwo ye alina okusiima ebirungi amanya kayambako gye King Saha bwe kandikubye anti nga otaddemu eddoboozi nekitandikamu eddoboozi lye kati ekyo toyinza kimatiza muntu nti nze era si kimugamba nko King oba yadde kimutunuzaamu sisobola anti muntu w'amaanyi omusaba obeera ne boyiwo olina omuwa nnyo ekitiibwa ate bw'owanga boyiwo ekitiibwa oba n'omusemberera nnyo tomumanyiiranga kubanga aba waakabya okukolaki omuntu wo asooka okukulowooleza kati gwe maamijje gwamukuuma ewaka Mami Jaden gwamulowooleza nti kana akagoye n'okalaba ku kkubo n'ogaa kana akagoye kagenda nnyumira Mama Jaden kana akakaya kagenda nnyumira Mama Jaden n'okamuwa Mama Jaden akusaba engoye ne ssente za shopping naawe osobola olowooza n'ogaana ebbanga liyise kati nkubyemu ssente batuwaddeyo zino Mami J miliyoni emu oba bbiri zizo genda ku shopping okitegeera si kirungi kusabiriza muntu akusinga alina naye olowoozaamu
nakola ate totekangawo mbeera omuntu oyo ne waba takuwadde nenga akubeereddewoko tokibeerako wabula abantu bo bateekawo abantu mube n'obukuubagano nze mwani nze ndibadde wulira omuntu obanga ojja mu kuyimba oba okakasiza abantu nti omanyi okuyimba gwe ng'omuntu King Saasiri kolabo yamuyisaawo bali mix yayitawo ng'omuntu n'akuba ennyimba n'akakasa abantu ebirala yabikola luvannyuma kati nze ekyo sikitunulako oli musajja wakabi nange nakakasa abantu nti mmanyi okuyimba kitegeeza nina bala wanki ndongo Shalom era olinyumya nokaa ne kapesti ko kaali kakaluba okuva edda ng'olwo emboozi tuzinyumya ziri bato tudde ku TV ziri gaggadde ogambaleko kakaluba ogayeko kapesti okuva edda kaali kakaluba tekagondako wantu wonna mukomye entalo zakomye andi wulira Shalom entalo zakomye tetulina ntalo teri talent yagenda kufa teri agenda kuziyiza mukisa gwa mulala teri agenda kubalira mulala nti ye byabalabye ebikola teri Katonda gwe yawa amaanyi kusinga banne nnyo wabula buli omu yamuwa amaanyi agenkana abamu tebaazuula buzuuzi amaanyi ago bagapise batya babe nago abaazuula ne baba nago ne baba n'okumanya n'okutegeera bye bakola byonna bigenda tambula bigende mu maaso nga n'abantu bye bakola ng'ebibanyiga bye bigenda bayamba okufuuka ab'amaanyi nze Iggy nafuna ebizibu ku fango nina ebyakubya erinnya lyange ensi yonna ne bamanya kati olutalo luno luli mu kubya linnya lyange ligenda wali mu maaso okitegeera buli omu amaaso agamba pesti okitegeera kati stand ki stand ne baze ata muntu ne yekweka mbadde stand twandi musanzewo ne tumukubamu empi anti kuwandi namulabya anoonya esimami jagulo mu toyi anti bo banoonya kiro omuntu anoonya omuntu amunoonya misana polisi yaleze polisi we bakula operate Shalom bajjawo gwe bakukwata kiro bakukwata ddi misana kubanga era bankwatira bali real kati ffe twagenze ddi misana kati bali banoonya ddi kiro ffe yaffe si stand byaddala oba bali bagatukolyako stand neffe byabadde byaddala nene biggwa jasinga twagalaga baana ebyaffe byawedde tetulina gwe impozi ng'era bazzeemu okusosonkereza awowo ne mu byalo by'abantu tugenda tuuka olina omukyala ali lubuto ate omukyala wange nze nswa omutwala ewaffe nze nswa n'opangisa kumpi ne ku mulirwano gw'omuntu omu naye nga tamanyi nti mbeerawo nendeeta mukazi wange ne mmuteekawo nga mbeera mu nju omwo nina gwe ntuma nandeetera ebintu nga no ku mulirwano okwo tamanyi nti wembeera Shalom nze nazannya Wanted nafunisa ddeemu olubuto nkunyumiza kana akaboozi nze nazannya Wanted nga nyingira ne mu kikomera kya ssezaala wange awe katwe wennyini nyina ddogo wange nazaalayo ddogo nze sikweka bintu kuba teryanvunaana okitegeera naye nze nazannya Wanted nga ne mu kikomera ngendayo nendaba mukazi wange ali olubuto naye nga bannoonya bataddeko ne poliisi okitegeera aga Katonda nenjizannya ddeemu nazaala omwana naweza n'ebbanga ne banneesonyiwa ndabirira bulabirizi kale gwe ŋŋambe baffala abo nze nsobola okujja n'empangisa nga mmanyi kati kiri kyekikomera kyo n'empangisa kwena apartment nembeera nga mbeera kwa ka apartment kange waggulu nentunulayo ewo neŋŋamba balengerera balaba bafuuwa enjaaye okitegeera abantu bangu abana abantu bonna be tulina abavubuka banaku okwata omuvubuka n'omuwa emitwalo aga ate anaabeera n'oli n'abeera naye ng'alikodinga buli bimu nga bwabikusindikira era lwaki ndi sure nnyo nga nkugamba nti olutalo si lwa mukunja koza ino akodingi nga ne proof mulina mukunja si yalwa waliwo amukozesa ensi tejjudde baffala abantu bamu Shalom bagezi kyova olaba abamu ku makya baba bagenda mu butale abalala bagenda mu akeedi abalala bagenda mu ofiisi abalala wa buli omu amagezi ge gye gaamuteeka gye yakoma abalala badda mu byalo abalala okwo nnyini ku makya abalala abava e Kampala okujja okunoonya emirimu oba abafunye emirimu e Kampala abava mu kyalo okujja abalala bava Kampala kugenda mu kyalo nti Kampala ebalemye bonna ekiba balansiza balansi oyo ava ku bwongo mutwe ava ku mutwe okitegeera Shalom zanyisanga nnyo omutwe gwo ate mu nsi never take intimidations omuntu ayinza okutiisa ye maama we ayina akalirako ye maama wo eyakukwata n'akunyiga ng'oli muto wayita mu bitundu bya kyama bya maama wo n'omuluma okufa obufi omukazi oyo tomujooganga okitegeera maama wo era bw'olaba amulumya maama wo akaabanga nga jebbi yamukaabizza jebbi making sure akaaba maama wo ne waaba yafa nga naye jebbi akaabya maama wo n'okolako jebbi naye n'akaaba maama wo agenda kuwa empeera mu ggulu senga oba olumya yalumya kubanga maama wo yabanga Katonda singa olumya yalumya maama wo ne Allah akikkiriza ekyakikkiriza
olumyanga omuntu yenna mu nsi muno alumiza maamawo kakulu ako oba omukazi yakera ku makya n'akuzaalira omwana olaba gwe ne omwawokananga ne mami joyo n'akukubira nga alinamu obuzibu ne waba yafuna omusajja yakubeererawo mu bintu ebimu yakulaba buli wamu obwererebu nawe wamulaba buli wamu obutakkanya bubaawo mu nsi ne muwe ekyomuwadde abeerewo yensi bwe buntu naye abantu tebabulina omuntu muba ne history abagatta mu nsi muno nga mulina history mulina n'ezi video n'abantu zibalaba n'ebifaananyi omuntu n'akukakasa nti tolina kitugatta tugenda kweyuza okitegeera naye nga siwe kyandibadde nti memory zino weziri muganda wange ezitugatte okitegeera olina akantu kakoze lwe bakwata ogagwe tobogolya demu wange ako nakagadde Shalom mani nza nti ebintu byemmanyi Shalom nze family yange keko kegambye ku maama wange nze omuntu aswakabya maama wange oba mukazi wange akeera ku makya najjamu engoye nembeera naye n'atambula mu nju naddali ne wali nga ali bwerere nange nembeera mu nju nga ndi bwerere naye okitegeera nga ffena twetawula mu nju bwe tuti igwe fala gwe simanyi najye bakuzaala omanyire mukazi wange bannange awo mba nyinza okufa naawe tokkiriza muntu ajoga sisobola mukazi we wamma Shalom tebamujoga ng'oli ne wabakyaliwo atya okitegeera abe mukwano gwe naye ebyakamanyiro tebikola ki tebibangawo nze era ne bino bigurupu by'obuwala abo nze kati nno kankuwulye ne we baba bakazi banne demu wange nga baagala omujoga nabo abo empizi sobakwata oba ekintu kyonna batuukako mukazi wange alina okubaawo nga buli omu agimanyi oyo mukazi wa pesti nno tagambwako etamanyirwa ekyo ekintu ate kya buntu n'ensi ekiraga kyekiri kye nagambye nti Museveni alina emmundu na buli kimu ye pulezidenti wa Uganda asobola okulagira nti oyo kati afe n'afa oba nti oyo kati akwatibwe n'akola ki n'akwatibwa naye amanyi famire ya pulezidenti waffe Bobi Wine ne mukazi we amanyi waali n'abaana be n'etabakwata anoonya ani oli aliko ensonga kati gwe mukunji onoonya pesti ate omusanze ne mukazi we mugambe ize leero biwedde olina eddeemu naye nkunoonya ekyo kyandivimbisiza mukunji obulamu bwe bwonna singa yansanga ne bakwata kamera ne balikodinga ne bagamba pesti tukusanze n'eddeemu wo ne tukusonyiye ku lwekyo lwa nsonga oli ne mukazi wo naye lwe tulikwatako jja kiraba awo nze kennyini nandikoze ne vidiyo eyeetonda ne ŋŋamba kyonna kye nabakola yadde tekiriiwo naye neetonda ku lwekyo naye gwe nga ne mukazi wange maani n'oŋŋamba ebyo mwana oba kidongo nnyo mwana okitegeera ng'ebintu tubirabira ne kuba amaanyi okitegeera labayo famire bagirumba gwe tobiraba bagirumba ne bagamba mukazi tula wali n'abaana mwekwate ku mitwe bwe muti ne balekawo abakutteko ne balekawo abakuuma nga beekutte ku mitwe tebalaba bitiisa omukazi walaba ekintu ekitiisa kimutraumatizinga bw'atuuka mu state nga ey'okuzaala kisobola n'omuviirako okufa ng'azaala okitegeera nga yatraumatizingibwa obwongo bw'omukazi si bw'amaanyi nnyo nga bwaffe basajja nti foyita mu ntalo zonna n'okola ki n'obaawo kyovulaba bagamba omukazi n'omwana nga babalumbye mu nju nti temulaba kiri eri munzike emitwe omusajja ne bamukolako buli kimu paka ne bagenda omukazi agenda okudda engulu nga buli kimu nebba we bamututte dda okitegeera n'atandikawo okukuba masimu okitegeera naye nga ye tebamutuusizaako buvune kyovulaba era akutta omukazi bamunoonya okumufiirako si bwe kiri nansonga kibi ne mu bwakatonda kibi okitegeera ne gwe omenya amateeka g'eggwanga omenya ag'obwakatonda omenya ag'ennono buli kimu okitegeera oli ali ne mukazi nze Shalom newe tuba tugenda kwevumira wano nga wanyiiza nga mami gyali awo atudde awo sisobola kuyomba naawe nkugamba Shalom naye tugende wali nigamba ne mwana Shalom mwana komanyuko mwana lwaki wakola kino ekintu ne kino nga mami gye saagala abikole ki abitegeere naye abantu beesika ebitogi nga ne bakazi baabwe babalaba nze ekyo ndaba si kya buntu okitegeera kyova olaba omuntu kati ng'omuyimbi tosobola kugenda na mukazi wo mbu oleebeeta naye ku zikikyo buli wamu oba naye nedda kubanga ajja laba ebintu bye bakukola okwo bakasejja wabaayo okwesika ebitogi abiirawo buli kadde mukweraliikira lwovudde waka n'ogenda ku sho omutima gw'omwewanike kayimba kaffe kafuluma wiikendi akapya kafuluma wiikendi bakayita juju mannange lwakabiga Shalom jukira nze ennyimba va mu galoboozi g'ebikere era abantu ganga baagala nnyimbe ng'ebikere nga babboyi baabwe abayimba ng'ebikere bakutuga nga bakola ki nga baagala nnyimbe ng'ebikere towulira nga njogera nsaakadde bantu ganga baagala mbu nnyimbe ng'ebikere
naye bambi eddoboozi ligenda kuddawo era nakoze akayimba ak'ekibi osanako na musirikale bulungi babasajja n'obeeta emyembali. Yo first vibes bannange mugeyo ku YouTube ne ku TikTok kwali mpola tubasikana ku olwaleero mbere bulungi nenga tokyalanga bantu aba sponsor ali banumya omutwe nga beetagamu